Mukulu Byabakama nno taata ebintu ebitaddemu nnyo omuzannyo mungi. Simon Byabakama, omulamuzi Simon Byabakama. Ebintu ebitaddemu katemba mungi. Naye ekiseera bwe kinaaba kituuse eky'okudduka. Ojja kunoonya w'oyita okudduka wakubule. Simon Byabakama. Simon Byabakama omuzannyo gw'oli mu kuzannyira NRM ensi yonna egulaba. Toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti omuntu yanoonya emikono egimukkiriza okwesimbawo n'agiwa akakiiko k'ebyokulonda. Opponent we gwe yeesimbye naye ategeera atya ani yamusayiningira n'anaata amusayiningira. Ategeera atya nti yamusayiningira wa NRM. Ng'ate emikono gibeera wakati wo gwe Byabakama akakiiko ko n'akaabano abeesimbyewo. Byabakama twagala okubuuza mukulu. Owa NUP bw'ajja na complaininga mu complaininga yeemu ng'aba NRM gye bali okomplainingamu nti emikono simanya gy'aba NRM baagiwa aba NUP ate ne bakola batya. Byabakama osobola okuwanduukula owa NRM n'oleeta owa NUP n'ayitawo unopposed. Byabakama taata omuzannyo ng'ozannye mungi. Akandolindoli ng'ozannye bukangi, komedi ng'ozannye mungi, azini ng'ozannye mungi nga tutandise omukoowa. Simon Byabakama tutandise okoowa akandolindoli, tutandise okoowa komedi wo, tutandise okoowa kasasirawo ne gasiya. Byonna tutandise okubikoowa. Mu kusooka twali tulowooza nti bamutaddewo akakiiko muwuliriza abantu abaatulugunyizibwa mu kunominatingibwa oba abaagaanibwa okunominatingibwa intentionally. Naye tugenza okiraba nti gaapa eno gye mwataddewo mwagiteereddewo bantu bammwe kubanga tukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda akatuulako bakkaadaazi ba NRM bonna abaagwa mu kamyufu ka NRM be baakwata ne bateeka akakiiko k'ebyokulonda nga bakomishona abalina okusala empaka wakati wa opposition nammwe NRM. Byabakama tubadde tukusaba ositoopinge gasiya oyo kubanga bannansi batandise okubeera abatali bamativu ku nsonga zo. Aba NUP baleeta okwemulugunya kwabwe mu kakiiko ko tetunnalaba ng'olina gw'okolako. Eyeesimba Shema owa Deputy Speaker tonnamukolako. Eyeesimba ku Nabbanja Kakumiro tonnamukolako. Eyeesimba ku Magogo tonnamukolako. Wabula olina engeri gy'oli mu kwanguya ensonga z'aba NRM zino ng'obaleeta n'opposite. Ngero olaga nti abawaayo emikono si batuufu. Simon Byabakama. Abantu bano aba NRM abakomplaininga ku mikono aba NUP gye baleeta b'emikono bagimanya batya era bamanya batya abantu ababasayiningira nga si ggwe abawa that information. Ne batandika okutiisatiisa abantu ababawa emikono. Simon Byabakama oli mulamuzi gwe atakimanyi nti abantu abamu abataasoma abeeyo ewaffe mu kyalo abeekwatira enkumbi tebamanyi kusayininga bayinza okusayininga signature za njawulo. Omuntu omu ayinza okusayininga signature nga 3 zonna nga za njawulo nga tezifaanagana. Tebalina specific signature nti zino ze bakozesa kwegamba yeyo signature yeyo tekyuka. Abantu bangi bakozesa signatures ez'enjawulo nga muntu omu naye n'asayininga emirundi 3 nga gya njawulo tebifaanagana. Kati Simon Byabakama yayagala kutandika oba ncho sagala kuvuma sagala kwogera kigambo kiyinza kunda bisanga musiru. Ayagala tufula nti tetutegeera. Bagala omanyi bagera ne batulayo muga office gwabwe ne balowooza nti society eri galibo. Society ensiru. Bagenda kukola byonna bye baagala. Omanyi bagenda ne batulayo muga office gaabwe ne balowooza nti society eri galibo. Society ensiru. Basobola okutuula muga office gaabwe ago ne bateekako galubindi zino ez'ekiyaaye ne balowoozesa abantu nti abantu basiru. Omulamuzi Simon Byabakama tubadde tukusaba katemba waakome kubanga bannansi batandise obutagenda mugumiikiriza. Bw'abanga ako ke kakodyo okulemesa bammemba ba NUP okwesimbawo kyakulema physically oba kyakulema okukikola direct. Ng'oyagala kuyita mu luno olukujjukujju otandika okuwanduukulula abantu bonna abeesimbyewo ku kadi ya NUP nga weekwasa nti emikono si mituufu. Wanominatinga baaki ng'okimanyi bulungi emikono si mituufu kubanga kyemmanya abantu abo baleeta emikono egyo
nga wabulayo ebbanga ddene okuba nominatinga mba mmanyi nti mwasooka gicekinga nagikeberamu ne mulaba nti emikono mituufu oba si mituufu. Era tteeka ati Simon Byabakama ly'oyitamu okuwanduukulula omuntu lwakuba wa NUP naye yamusayiningidde okwesimbawo wa NRM. Omuntu yenna oba wa kibiina kyayina eddembe okusayiningira omuntu ng'amukkiriza okwesimbawo mu kitundu ekyo. Tekiina we kiwandikiddwa mu ssemateeka nti owa NUP tajja kusayiningira wa NRM, wa NRM tajja kusayiningira wa NUP. Era abajja ne bakomplaininga nti omuntu ono wa NRM yasayiningidde wa NUP okwesimbawo n'obawanduukulula oyita mu tteeka ati era bo bamanya batya emikono egyo nti kati guno omukono gwa wa NRM, guno omukono gwa wa DP, guno omukono gwa wa FDC, so bagiwadde wa NUP tekimufuula qualified okwesimbawo, tulina muwanduukulula. Era waki tewabinoonyerezaako kumanya nti emikono gya NRM oba gya DP oba gyaki nga tonnaba banominatinga. Osooka kuba nominatinga ate n'otandika n'onenyereza ku mikono gye baakuwa okwesimbawo. Simon Byabakama munange omuzannyo gususse. Bino bye tulimu bya ddala. Ugandans, bannayuganda bali serious by the way. Simon Byabakama bannayuganda bali serious ku nsonga eno. Naye ate gwe ofuba nnyo bakakasa nti wadde mwe muli serious naye nze siri serious, nze ndi mu kuzannya, nze ndi mu comedy, nze ndi mu kandolindoli. Eyo si comedy sitowa gy'otudde nno Simon Byabakama. Omanyi mugamba nti twogera tubatiisatiisa, twogera tuba manipulatinga, twogera tubatiisatiisa, tuba intimidatinga by words, but for you, you are intimidating us with actions, with guns, with sticks, with makomera, and you want us to massage you as if we are on party tugenda kubuko tulina kwogera bulungi nga bazo okwogereza. Simon Byabakama tubadde tukusaba katemba wakome as soon as possible kubanga obugumikiza butandise otuggwako.